Mugekiro kya leero olutalo olekedde okufuuka Ssematalo, Ssabalamuzi atabuse buto ne ba RCC balidde mu ttama. Omulamuzi wa Uganda Alfonso Owinyeddolo Akangudde Kudoobozi alabudde abantu b'omu bukiikakkono bw'eggwanga nti balekeraawo okuddukiranga mu mahago bwa pulezidenti nga basaba obuyambi n'okubagonjoolera ensonga zaabwe ezibaboolanya mu kitundu kyabwe. Babadde yayogera eri abakungubazi mu mahaga abadde sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah mu disitulikiti y'e Omoro. Ssabalamuzi Owinyeddolo ayogeddeko ati nti abantu b'omu kitundu ekyo basobola okwekolera ku nsonga zaabwe baleme kulowooza nti amahago bwa pulezidenti ge ganaabayambanga mu buli kimu naddala wakati w'abamadi n'abakyoli. I'm tired of this thing of running to State House. State House is not our brother. It is the Madi who is my brother. It is the Choli who is your brother. But what I've done, I have asked the president to fund a meeting of Acholi and West Nile leaders just to give me the funds. We will meet. One meeting in Gulu, another one in Arua. We are going to solve these and other problems, and we move on. Because we are a laughing stock. Things that we can resolve, we are a laughing stock. Acholi and Madi are going to be permanent brothers. Your neighbor is your first brother. When your house is burning, your brother, by the time he comes from Gulu, if your neighbor here does not come to put up the fire, the whole house will burn. And with the benefit now of our sitting today, we are going to have it, West Nile, Acholi, and Lango. Ssabalamuzi era akolokose nnyo bamusiga nsimbi gavumenti be batwalira bakulakulanya ebyobulimi byagambye nti tebizza magoba mu kitundu kyabwe era tebasobola kubajja mu bwavu nga kye kibaleetedde okusigala emabega ebbanga lyonna newankubadde babaddeko n'abakulembeze b'eggwanga basatu balamba basibuka mu bitundu ebyo okuli Dr. Putin Obote, Gattako Amin Dada ne Tito Okello Lutwa. They condemned northern Uganda to poverty by introducing here a cash crop which had no value, up to now has no value. For the south, they gave them heaven, coffee, promotion of banana, tea, name it. What you reap in 1 year from sunflower seeds is pocket money. And that's why Jacob was saying we must offer leadership to our people. If it means coming up with bylaws in every district council, please do it. These local drinks which Indians are bringing, which is destroying our society, it is within your powers as district council to come with strong bylaws and stop this nonsense from killing our people. Ssabawandiisi wa NRM Richard Todwong agambye nti bo ng'ekibiina baakusubwa nnyo obuweereza bwa Jacob Oulanyah n'okulungamya kwe. One time I was traveling with the late Colonel Walter Ochora to the US. And we met Jacob by accident. They started talking. Then Ochora was saying, these people want me to remove my suspender and my trouser will fall because I don't have a belt. So Jacob told him, just remove the trouser. And indeed, that was what the late Ochora did. He removed his trouser and walked through the machine in a boxer. That was how humorous they were. So we shall always miss Jacob. He was such a very wonderful man. Mu kusooka wabaddewo olukiiko olw'enjawulo olwa gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti 30 ezikola obukiikakkono n'ebibuga 3 Arua, Lira, Gulu ne munisipali zonna nga ze zikola obukiikakkono bw'eggwanga nga luyisizza ebiteeso eby'enjawulo okusiima Jacob Oulanyah lutudde mu maka g'omugenzi. Mu biteeso ebiyisiddwa mulimu ekya disitulikiti mu Bendo eryo okubaako enguudo zibabbulamu Jacob Oulanyah nga kabonero ak'okumujjukiranga. Mu biteeso ebirala mulimu okusimba emiti mu nkola y'ekikungo okwetooloola disitulikiti zonna ku lunaku lumu okujjukirirako omugenzi kuba abadde ayagala nnyo obutonde bw'ensi, okubbula ekitebe ky'eddwaliro erijjanjaba Kkookolo ekizimbibwa mu disitulikiti Arua okukibbulamu Oulanyah, okusaba gavumenti eyongere ku mbalirira y'ebyenjigiriza n'ebyobulamu etuwe ku bitundu waakiri 20 ku buli 100 kubanga ti omugenzi kino abadde akyagala nnyo. Amyuka omukubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga Thomas Taibwa asabye minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi okutwala byonna ebikanyiziddwako mu lukiiko luno abyanjulire Parliament biteesebweko. Honourable Minister, in a month's time, Parliament will need you to bring a statement on the issues raised by the councillors, and thereafter you bring a Treasury memoranda, which is action taken on the issues. Because the issues affecting councillors in northern Uganda are issues affecting councillors in Karamoja, in Mitoma, and everywhere.
So, Honourable Minister, that's a deal, and we've sealed it here at Jacob Oulanyah's home. So we must fulfill it. Mu kiseera ky'ekimu minisitule b'enjigiriza yeeyamye okuwa abadde omukubiriza w'ekikulu eggwanga Jacob Oulanyah ekitiibwa eky'obwa dokita ng'akabonero ak'okumusiimula obuweereza bwe obulungi. Minisitule w'ebyenjigiriza omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero agasookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu bino abikakasizza obadde yeetabye mu kukungubaga okwo. As Ministry of Education and Sports, we shall work with Gulu University to ensure that Gulu University awards a well-deserved award of posthumous honorary doctorate degree of laws of Gulu University in recognition of his legal brain in legal practice and the national guidance to the Parliament as legislative arm of the government. We are organizing a tree planting session after this event with the consultation and the support of the Secretary General of NRM Mighty Party. Mu ngeri emu, ssentebe w'akabondo k'ababaka ba Parliament abava mu disitulikiti ezikola obukiikakkono bw'eggwanga aka Northern Uganda Parliamentary Forum Anton Akora ayogeddeko ati nti ensawo Jacob Oulanyah Trust Fund gye yatandikawo ssente ezinaaba ziteekebwamu zibe nga ziyamba baana abava mu bendobendo eriyo bokka. Bwe batyo bayambibweko mu by'okusoma kubanga disitulikiti ezo zaasomoozebwa nnyo mu lutalo lwa Kiwaggula-Kkonyi. Jacob Oulanyah yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka guno wakuziikibwa enkya ku Lwokutaano. Abataka bajjajja abakulu b'obusolya bategese okusaba okw'enjawulo okwebaza Ddunda Namugereka nannyini nsi eno era nnyini buyinza olw'okuuma bulungi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II era ne basabira Obuganda bwonna Mukama Katonda abukuume bubukalemu emirembe. Bajjajja abataka bakungaanidde mu maka ga muganda waabwe era omukulu w'ekika ky'omutima omusajja Inginiya Nakirembeka Alan Waligo ne balabula bazzukulu baabwe baddeyo ku nnono z'abajjajjaabwe empisa obuwangwa n'obulombolombo obwaweesanga Obuganda ekitiibwa emirembe gyonna. Bannaddiini okubadde aba Seventh Day abakulembeddwa mu Musumba Bosa Kiyingi, Abayisiraamu, Abakristaayo, Abakatuliki wamu n'ab'ebyobuwangwa bonna bakkaanyiza nti eddiini okuyitimuka n'okulanda amangu ennyo wano mu Uganda kyava kuba nti eddiini yalina omusingi gattako obuwangwa n'ennono. Omukubiriza w'abataka Omutaka Namwama mubaka bw'atisse Omutaka Kayita Musoko w'Envubu akubiriza abataka baddemu okuteekateeka ebyoto ku mitendera gyonna okuyamba bazzukulu baabwe kubanga empisa zibaweddemu. Naffe tuddeyo ku mpagi zaffe 3 obuwangwa ennono n'obulombolombo kubanga bwe bujja okuzzaamu ensi ensa. Ensi tekyalimu nsa. Tulaba emizikiti egizimbibwa buli lunaku, tulaba amakanisa agazimbibwa buli lunaku, tulaba kereziya ezizimbibwa buli lunaku, tulaba abantu abali ku makubo nga bakutte Bayibuli. Naye lwaki ensi teriimu nsa? Kubanga empagi 3 Mukama kwe yatutondera twazisuula. Abataka kyekiseera okuddayo ku mulamwa buvunaanyizibwa bwammwe ogenda okujjukiza Abaganda nti ennono obuwangwa n'obulombolombo bye byafuula ensi. Ate omubuulizi Lubega Samuel Mwebaza akinoganyiza nti abakulembeze abalungi tebalondebwa bulondebwa abantu wabula balondebwa Katonda era n'akikkaatiriza nti Kabaka byakola biba bya Bwakatonda. Mu kusaba kwe kumu Omutaka Kayita asabye bataka okwewa ekitiibwa ate badde mu buufu Katonda mwe yabatondera ng'abakulembeze ddala abali mu mikono gya Katonda. Omumyuka wa Cathedral Administrator wa Lubaga Lutikko Reverend Father Stephen Mayanja asinzidde mu kusaba kuno n'asaba abantu abakulu okubeera ekyokulabirako eri emiti emito. Tunenya nnyo abaana abato bakola kino abavubuka naye naffe abagenzi tukula olumu tetuwa kifaananyi mu buvunaanyizibwa naye mu myaka olumu tetuwa kifaananyi kituufu eri abaki abaana abato abajja. Saba Omukama naffe agende nga atukwatako twongere okwesabira abagenzi bakula mu myaka Omukama atuyambe tusobole okulaga ekifaananyi ekirungi tuddeyo nga bwe twali. Omuntu omukulu yeebuuzibwako naye oyinza okubeera nga terina yali akwebuuzizzaako weebuuza lwaki nze tebanneebuuza kubanga ekifaananyi kyolaga si kiki kirungi.
Abaddewo ku lw'Abayisiraamu Sheikh Buule Elias asinzidde wano n'alabula abataka enkwe eziyitiridde mu bazzukulu baabwe nti byebimu ku ebisinze okuttattana obwakabaka buno nti era bakirwanyisa nnyo eggwanga lifune emirembe. Abaddewo ku lw'eddiini y'ebyobuwangwa Omulangira Luwangula Edirisa Goloba babadde alaga amaanyi agali mu bataka n'obwakabaka bwa Buganda naye asabye Abaganda bakomye enkwe n'omulugube. Omutaka Nakirembeka Alan Waligo asoose n'alaga lwaki basazeewo okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe wamu n'Obuganda n'ategeeza nti obuwangwa ennono obulombolombo ate n'empisa bikyetaagisa nnyo eggwanga lino okusobola okuddayo ku ntikko. Mu ngeri y'emu obwakabaka bwa Buganda butenderezza emirimu egikoleddwa Ssaalongo Edward Lutakome mu mbago olw'emirimu emirungi gy'akoleddwa Obuganda. Mu bubaka bwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atisse Katambala Alhaji Magala Suleiman mu kuziika omugenzi oyo ku kyalo Nakatooke mu ggombolola y'omubulo mu Butambala. Katikkiro agambye nti omugenzi ajjukirwa nnyo bwe yakongojja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ng'atikkirwa Naggalabi Buddo mu mwaka 1993 ate n'okuwagira ennyo enteekateeka y'ettoffaali n'emirimu emirala. Okusaasira kwange eri ab'enju n'abooluganda bonna olw'okuviibwako omutaka ono abadde omuvumu era empagiruwaga ate ng'ayagala nnyo okuweereza kabaka we. Obuweereza bwe tebugenda kwerabirwa naddala omulimu gwe yakola ogw'okukongojja Ssaabasajja Kabaka e Naggalabi ng'atuuzibwa ku nnamulondo y'abajjajjaabwe mu 1993. Ekirala nzijukira bulungi nnyo nti bwe nnali nambula Butambala mu nteekateeka y'ettoffaali Ssaalongo ono yajja n'abantu be batuwa ettoffaali eryali eddene ddala. Akakiiko k'ebyokulonda ka Uganda Electoral Commission wiiki ejja lwe kalangirira enteekateeka ez'okuddamu okulonda omubaka omuggya ow'essaza ly'e Omoro ekibaddemu omugenzi Jacob Oulanyah. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti essaawa eno tebalina nsonga zonna ze basobola kulambulula bulungi ku kulonda okwo okutuusa ng'okuziika omugenzi kuwedde. Tujja kubeera mu Omoro ku Monday gye tujja okukolera press conference. Nja kubawa information katumale okuziika. We don't want to compete for space nga tukyakungubaga. Naye nga mu butuufu tugenda kukola program ey'okuzijuza ekifo ekyo kikalu kubamba wa details. Wabula waliwo ekiwandiiko ekiyitingana nga kiraga nti okulonda kwa kubaawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano okujjuza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Omoro. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chaiwo eddekende. Kimenya mateeka okusaalimbira mu bintu by'omugenzi nga tolina lukusa nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okugezaako okubulankanya oba okukyusakyusa oba okusaalimbira mu bintu by'omuntu yenna nga afudde ng'alese ebyobugagga byonna mu Uganda nga tulina buyinza okuva oba mu kkooti oba okuva ewa ofiisi ekola ku nsonga z'abafu gye bayita administrator general oba okoze omusango etuyita intermeddling with the estate. Teri muntu alina buyinza kusaalimbira mu bintu bya muntu mugenzi nga talina buyinza okuggyako nga agezaako kubikuuma kwabo abagezaako okubinyaga naye nga ewatali ekyo oba okuze musango bw'okikola nga tulina buyinza. Omuntu omu afiiriddewo mu kanyolagano akabadde wakati wa poliisi n'abatuuze b'e Mayuge Central. Poliisi bwe badde egumbula abatuuze abadde balumbye poliisi eyo okuggyayo omusibe gwe balanga obubbi bamwekolereko nga bagamba nti poliisi terina kyekoze. Mu kanyolagano kano poliisi waliziddwa okuba amasasi n'omuko ogubalagala mu bbanga okugumbulula abatuuze era waliwo n'abantu abatuusiddwako ebisago eby'amaanyi. Abatuuze b'e Mayuge babadde basazeewo okulumba akaduukulu bakamenye bajjemu omubbi bamwekolereko nga bagamba nti bakooye obubbi. Ssentebe w'ekyalo Mayuge Central Hakim Banji ategeezezza nti abafunye ebisago eby'amasasi baddusiddwa mu ddwaliro ly'e Jinja okufuna obujjanjabi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chaiwo eddekende.
Batubadde n'omubbi avudde Buwolya ekyalo Makova n'addukira ku poliisi y'e Mayuge. Watuuse e Mayuge ne bamugaliza mu kaduukulu n'abanga abasirikale bamugaaniddeko nga abataka bazze okukola obwegugungo okwagala okumutta. Ko poliisi okutaasa nebanga eremereddwa bataka b'e Mayuge ne babanga bazze baweze okwagala okugyamu omusibe mu kaduukulu omuleke nga bamumiza omugga omusu olw'embeera ebadde. Bakoseddwa mu kaseera kano bali abantu 5 nenga omu afiiriddewo Faro Chinika omuwayiswa bamukubye essasi mu kisambi yakoseddwa ali mu ddwaliro lya Jinja ssaawa zino bamutudde. RDC webujiri Ramadan Walugemba asaasidde abafiiriddwa omuntu waabwe mu kanyoolagana ako n'avumirira ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Sibono yagemebwa yatwalibwa mu kooti nga ibye bwe mutwala mu kooti bamusalira omusango bamukola ajja akole community work agikola mu bantu kati abantu babonanga aize ku kyalo bo balowooza nti tibayambibwa mu musango guno n'okwenda waidde bamugeme bamukoleko yalumukira ku poliisi ate bwe kyebakoze kulumba poliisi kutolayo Musibono poliisi kyeyasobola kuyikiriza kati balwanagana ne poliisi aye mu butanwa amasasi gavaamu gakuba omutuuze waife yafa. Ababaka ba President mu Kampala bagumbudde nnyo olukiiko lwa KCC olukulembera Lord Mayor olw'okukola emirimu akasoobo n'okukandaliza okuyisa amateeka agatambulizibwako emirimu bagambye nti kisannyalazza emirimu gya bannakampala. Ba RCC okangula Kudoobozi kididde olukiiko lwa KCC olutudde ku State Hall olwaleero okwongezaayo okuteesa ku mabago agabadde ku lukalala lw'ebirina okuteesebwako leero nga agamu ku mateeka agagajjiddwa ku lukalala kubaddeko etteeka erifuga abatembeeyi, etteeka erifuga abasirikale ba KCC abakwasa amateeka, etteeka erirambika abalina obulemu engeri gye bayinza okukolera mu kibuga, ababoodabbooda n'ebirala. Ba RCC nga bakulembeddwa owa Kampala Amina Lukanga n'abamyuka be abakulembeddwa Anderson Brola Walubaga bagambye nti obugayaavu obw'olukiiko olwo buzzabuza Kampala mabega. Wabula bakansala abamunga Kataabu Moses tebasiimye kyakukandaliza amateeka ago wabalala basabye ba RCC babawa obudde era baleme kubateeka ku bunkenke. Keza sira ali mbantu ebintu bini mbantu kyokka nabira tunabisoka bisa muki mu ordinances amateeka gaba boda kyokka bo amateeka balagambo tukole ki musike tulindemu tegeza si kyabuntu okutuulira ordinance si kyabuntu era nze amazima nvumirese kuvumirira seki. Kataabu Moses Lord Councillor wa Kampala Central muri bwe mala sente z'omusolo nga tuzze okutula mu kibayita ordinary council ate nembuuza nga gwe kikwatako tolina tteeka eryo lyoleese ate ogamba nkuweeyeera obudde nze ndooze kikiba kwonoona mu sente za muwa musolo kulya sawuloziwa kansala okuva ekayompe nosito bwe tuba tukola amateeka agagenda okuyamba ekibuga Kampala. Oluvannyuma kikkaanyiziddwako nti olukiiko olubaga amateeka luweebwa obudde lumaliriza omulimu ogwo gwe luliko. Mu lukiiko era mwe banjulidde RCC wa Kampala omujja Amina Lukanga era Sipiika Zahara Ruyika musabye abeere bumu nabo batambuze emirimu gya Kampala n'amulabula aleme kutaataaganya mirimu gya kanso yaabwe nga munne gwaddidde mu bigere babadde akola. Mu ngeri emu olukiiko lukakasizza akakiiko k'abantu 10 akulira ttiimu y'omupiira ya KCCFC Martin Sekajja Ssentebe amyukibwa Agre Asaba ate akulira bammeeya ku lukiiko luno ye mmeeya w'e Makindi Ali Kasiringanda Mulyanyama abakiikirira bakansala mu lukiiko ku kakiiko ako kuliko Nosifa Nakato Jeremiah Keya n'abalala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu ebyobuvanjuba n'amasekati ga Afrika ekya Sekafa kirangiridde nti ensi ezigenda okuteeka empaka ez'emirundi ogw'omusanvu omwaka guno 2022 kirangiridde ensi ezigenda okuteeka empaka za mirundi 7 ez'omwaka guno 2022 era kuno Uganda egenda kuteekako empaka za mirundi 2. Uganda egenda kuteeka empaka za Sekafa Senior Women's Championships ezigenda okubeerawo okuva nga 22 omwezi ogw'okutaano okutuuka nga 5 omwezi ogw'omukaaga. FUFA kati erindiriddwa okulaga ekisawo ekigenda okuzanyirwamu empaka ezo era ttiimu ya Uganda Crested Cranes wamu ne Burundi bagenda kweyambisa empaka ezo okweteekera empaka za Africa Women Cup of Nations ez'omwaka guno ezigenda okubeera e Morocco mu mwezi ogw'omusanvu.
Uganda erondedde okuteekateeka empaka ezisookedde ddala ku kalenda ya Sekafa eza CAF Pan African School Cup. Ethiopia erondedde okuteeka empaka za AFCON Under 17 qualifiers, ate Sudan egenda kuteeka empaka za AFCON Under 20 qualifiers n'abalala bwe batyo. Ebyo nga biri bityo omupiira oguzanyiddwa mu University Football League Kum University ekubye International University of East Africa goolo zibadde 2 ku bwereere. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Okuva mu ddwaniro e Ukraine olutalo we lutuuse lwandibanga lutandika butandisi wakati wa Ukraine ne Russia. Enjuyi zombi zizzeeyo mu ssasa ziri mu kuwagala byakulwanyisa era Ukraine eragudde nti ekijja kiyinza okufaananako ekyo ekyali mu Ssematalo owookubiri. Minisita wa Ukraine w'ensonga z'ebweru Dmytro Kuleba asinzidde Brussels mu Bubirigi oluvannyuma lw'okuteesaganya n'ab'omukago ogwa NATO n'alabula nti Russia yeteekedde nnyo olumba luno olwokubiri kyegenda kusitula buli kyakulwanyisa ekyolekeza eddwaniro nti kyokka nabo tebatudde butuuze era balindiridde kyonna ekijja. Omukulu agambye nti olutalo Russia lwetegese mu kitundu ky'e Donbass lugenda kubeera kafungulankete wabula nabo nti bamalidde okugjayo n'ag'ombuto okulaba nti banunula ekitundu ekyo nti era ensi yonna erindirire okulaba ekyefaananyizo ekyo ekyali mu Ssematalo owookubiri. Bw'ati awunzisa awanjagira bannamukago ogwa NATO baleme kubayiwa bakole ekintu kimu kyokka babawe ebyokulwanyisa mu bungi nti kubanga tebagenda kulwanirira ddembe lya Ukraine lyokka wabula beewaddeyo okulwanirira eddembe ly'ensi yonna. Ssaabawandiisi w'omukago gwa NATO Jens Stoltenberg agambye nti tebayinza kulekerera Ukraine bannamukago bamaliridde okugiwa ebyokulwanyisa n'obuwagizi obw'engeri yonna. Agava era agamba nti ku luno Russia eyungudde endulundu y'ebyokulwanyisa omuli 10,000 za tanki ez'amagye, emizinga n'ennyonyi ennwanyi n'emmundu zirwasa mayinja egenda kuzikozesa esobole okukutulako amasaza abiri agakaayanirwa eri Luhansk ne Donetsk. Ebyo nga biri bityo Russia egobeddwa mu kibiina kya mawanga amagatte ekirwanirira eddembe ly'obuntu olw'ebikolobero by'ezzeekola ku bannansi ba Ukraine mu lutalo luno. Mu kiteeso eky'okugoba Russia mu kibiina ekyo amawanga 93 gakisembye, 24 gakiwakanyiza ate 58 akalulu gakeesambye. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssabalamuzi wa Uganda Alfonso $1 Akangudde Kudoobozi alabudde abantu mu bukiikakkono bw'eggwanga nti bakomye okuddukiranga mu maka g'obwa pulezidenti nga basabayo obuyambi n'okubagonjoolera ensonga zaabwe zibaboolanya mu kitundu ekyabwe. Abataka bajjajja abakulu b'obusolya bategese okusaba okwenjawulo okwebaza Ddunda Namugereka nannyini buyinza olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II era ne basabira Obuganda bwonna Mukama abukuume bubukalemu emirembe. Mu ddwaniro e Ukraine olutalo we lutuuse lwandibanga lutandika butandisi wakati wa Ukraine ne Russia. Enjuyi zombiriri ziri mu kuwagala byakulwanyisa era Ukraine eragudde nti ekijja kaakano kiyinza okufaananako ekyo ekyali mu Ssematalo owookubiri. Ge mawulire ekiro kya leero Aggunde Omuteregga.